Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Jebale ko nnyabo. Kale sebo. Naye jebale ko sebo. Njogera ko ne mukyala Nannyanzi. Yes sebo. Oli ku Bell FM ekinta buli ky'omuziki ekisinga bampita Kadima ne Kabogoza. Tuli ku beat wano. Bannange nsani sobawuliza. Message twagirebe ne tugamba nti munnange ya time tumwina katukubire. Yes sebo. Kiki maama? Munnange nnina ekizibu. Kizibu ki? Kya nazaala wange. Nyazaalawo kiki? Nazaala wange ampisa bubi. Afuukidde ekizibu bba wange Kawooya. Nazaala wange ayagala yaba atutegeerera ewaka awo. Mpulira. Yatufuukira ekizibu amaka alinga agamba nti nno amaka gage. Ayagala ntwale ng'ekyokuttale nazaala wange yanfuukira ekizibu bane Kadima nze simanyi na kibitalu nazaala simanyi na lumbe oba lulivaawa. Tomanyi ki? Simanyi na lumbe lulita nazaala wange. Ayi nyazaalawo gweyagala afe. Nga lwaki saagala afe ku bikolobero bya nkozi. Abantu baagala bwagazi kufuna bannazaala ate gwe ogamba nti Mukama amuyite. Oba amuyite bannange mpona ekisiraani ekyo agamba ayagala okwebaka ne baze. Tomuyita kisiraani mpolampola Nannyanzi. Wangi. Tukwate mpolampola bannazaalawo naawe olina by'omukola. Tekiina na bwenkwata mpola omukazi ayagala okutegerera mu maka go mwefumba mu bafumbirwa taba muntu oyo. Oba naawe omuyisa bubi. Simuyisa bubi omukazi alinga akwatibwa obujja okuva bbaawe lwe yafa ate nga n'eryatta bbaawe tumanyi yamuteeka ku puresha n'amutta. Ani yatta? Nazaala wange kennyini puresha zikuyitirirako nno omusajja n'afa zikufuga. Baawe. Kale ate mmwe bibakwatirako wa? Anti kalendooza bwe bujja obumulima buli balaba nga twagalana ne mutabani we ye ng'akituula kizibu. Kakati oyagala tukuyambe ki? Mbadde nsaba mwogereko naye nazaala wange bannanga nveeka tulekere amaka gaffe. Nannyanzi. Wangi atususseeko. Mubeera kumpi naye awo oba mubeera kumpi naye? Tubeera kumpi naye. Anti kati mmwe mwakola ensobi lwaki temuvaawo? Tetuvaawo ate nga naffe twazimba tumulekere ennyumba gye twazimba. Baawo babimanyi? Era abimanyi talina kyatamanyi mpozi nga yekkiriranyiza bwekkiriranya. Kati baawo ye akyogerako ki? Bawange buli lwe mugamba agamba maama muleke. Ate nze najja kufumbirwa abantu babiri najja kufumbirwa omuntu omu bw'ati. Najja kufumbirwa baze Kawooya so si nazaala wange. Nyazaala bamuyitaani? Nazaala wange ye Nanakula. Mukyala wa Lugave. Topista. Kamuyite ssenga wange kati nsaba okole bw'oti. Sebo. Ssenga wange mwesonyi omuleke gwe fumba bibyo. Owange Kadima saagala ate ommanyire naawe. Bw'oba owulira omwetaaga gendayo mukufunire saagala kummanyira kola kye ggambye nkusaba busabi. Ate ng'olinnyisizza eddoboozi. Anti ompitiriddeko. Nannyanzi. Mbadde mmanyi oliwo kunnyamba ate naye wulira by'oyogera. Nannyanzi. Wangi sebo. Okubye essimu. Yes sebo. Watuweereza message ku beat wano. Tukuyambe tukubire nyazaalawo. Nga bw'onnyinyonnyodde. Mu bulungi n'oyogera by'oyogedde. Kakati gwe lwaki sayidi yange bwe njikugamba ekukosa? Era nkosezza nnyo tomanyi nazaala wange byampisizaamu. Anti oba oyina kumugumiikiriza bangi abatuyisa obubi bannazaala naye tuguma. Wanga kiridde alabika ayagala mutabani we lwabutakinjatira. Ndowooza owulidde ate by'oyogera. Ate gw'osobola okuzaala kankuteeko mu kifaananyi Nannyanzi. Wangi. Gw'osobola okuzaala omwana wo n'omwagala. Sisobola naye ate nazaala wange ebikola byankola birabika bimwetaaga. Ensonga ng'oziwanvuyizaamu. Sirina okuwanvuwa omukazi ampitiriddeko oyo. Lwaki togendako mu beekika oba baalamu bo bakino boogera naye? Owange balamu bange nabo baamulemwa dda. Baamulemwa dda. Ko ku leediyo ndabe nga mumugambako nammwe abantu ategeere nti aswadde ensi emuwuliddeko naye. Ensi yo emuwulidde oba kyoyagala ensi emuwulidde togambe nti ye Namakula Teopista? Ye Namakula Teopista. Okumulaalasa omaliriza okumulaalasa ensi ewulidde kati mbadde nsaba tukomaawo tuleme mu. Nsinge nawo. Wangi? Mbadde njagala nsinge nawo ayitiridde omukazi oyo. Bwana Kabogoza bannange tukoze tutya? Akikulondo. Wangi? Maama. Wangi. Kakati tubadde tusazeewo. Tukuleke. Kubanga kati tulaba nga ayomba.
Kuba kati mnawe wayagala tukubire muntu atenga nawe otandise kuyomba naffe. Ekikulu oba empisa. Ezani zadda zaalize. Ani nyingi. Wanji? Batete yandi njagadde nga sina. Ama tukulaba oyina mpitirivu. Nina nyingi. Katukola kimbo tukubira Nyazara. Sijja mukubire. Kadi bana bake. Kale tujja kuddamu tukubire. Kale mukwano beera bulungi yongera okwolesa empisa Nyazara ajja kwagala nnyo. Weebale nnyo. Kale gwe. Wanji? Temugenda mukubira. Tujja mukubira enkya. Badde tugambye olina empisa ate lwaki oyomba. Ale wamma utakumalira budde. Beera bulungi. Tugenda mukubira tofaayo. Kyebirungi mu byegaana mu byerabira bulemmere hemwe mwanje bwatu batugana nyero kwebaza okubanga ojekumiddeko nnyo BFM ekinda buli ky'omuziki ekisinga twatandise zaali ssaawa 10 zizino zigenda kuyingira 2 tufune banafu aba WhatsApp wano abateesa ku nsonga y'omukyalo oyo simanyi batubadde batuufu ogaana omukubira naye nga ffe tuganye butukoze ffe tukoze eki tuganye tujja mukubira tusibye godo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukwano mwe bali kutuweereza amanya nze Haji Kasule Rashid ngambira Kabowa. Mu butuufu olyoze n'otakubira Nazaala kubanga okusinziira ku bigambo ebivudde mu mukamwana kiraga nti naye ate talina mpisa muwadde n'akatono. Ate ayinza n'okuba nga yakyokooza Nazaala n'abeera ng'anyiiga. Kubanga omuntu ategeera toyinza kwogera bw'otyo ng'ogamba abantu abali ku leedi ate n'obavuma. Hajati buuna nze nsigadde ndi Haji Kasule. Ajikadi mkwano yobala tuweereza amanya ajati namponywa ne Kabowa naye omwana omuwala we tebamutuuza munnaye yakulira n'abavubuka basusse olulaba omuwala ng'agula akasefuliya nga apangisa akayumba ng'aleeta omuntu bagani bamubuulirako omuntu omubuulirire tayasama atyo toyinza kudda ku Nazaala n'omwasamira otyo nga naye walozadde ku mwana omanyi bwaluma Nazaala omwesonyiwa bwesonyi n'omulekera emirembe gye sigadde njajati namponye Kabowa ajati namponye alina statement yakoze n'agamba nti golulaba omuwala olw'okuba alina byoyagala bye bamutondera ng'ogula kasepiti balina emugenda gula obusepiti bubaleetera ebizibu don't buy them if you to buy busepiti bufune nga gwogenda obwefumbira mu gweka bannange ne mukamwana naakwagaza mutabani wo naye n'abamukazi bannange Nazaala olumu mubanenya ne bakamwana namwe atawise mukisussa muyitawo wamwandikomye era muyose ne mutamukubira ono bamalinda ekawuko mwe bali tuweereza abagigenze gitya ono mama kulisi naye banne nkubulire omukyalo oyo alabika mukambwe naye nze kyembadde mugamba afumbe bufumbi Nazaala amwesonyiwe bw'aba bbaawo amwagala afumbe bufumbi Nazaala amuveeko amugye mu mannyo wabula Mukama Katonda oyo omukyala alabika teyakuzibwa Nazaala bamumanyira bati oli omwesonyiwa bw'atuuka ekiseera nga wakwagala akwagala ate baba talikwagala ye talikwagala mwesonyiwe ekirimanjalo togisobola naawe bali baba banenemu bali banene ebintu byabajjenu ojepanga ku maama Nzaala otya ojepanga ku mukadde Namaalwa e France otandikira wa bali bajjenu eyamwepanga kaluwa waluwa mwepanga we maama nyabo otidde ekabogoza ojoyise mukama yamanyiyo wanji Katona mukwano gyebaleko banange naye ng'ola kinina Nyanzi muleke ekyo kisiraani kya mukazi alabika ye kisiraani eri Nazaala we empisa tayinaamu yadde ettondo bannange oh my god Nazaala we alabika talina buzibu omukyalo oyo talinaamu mpisa yadde mumuleke bannange toddamu kukkiriza n'abantu kumanyira kadima waffe bannange ng'olabye ono $18 nkusaasiddeko mukwano beera bulungi Nanyanzi va ku maama bantu mmwe bawala mmwe temumanyi gye tuvudde ne bannyaffe ate Nanyanzi kirabika gw'olina omumwa gw'osojja maama Nanyanzi bwe bamuwulira mukooye muve waawo mugende mupangise maama mwesonyiwe ono Timbatola adyeri mutuviire ku bamaama. Thank you so much Timbatola adyeri kabogoza Diburo mpulidde okubirawo wajita eyasolo abajita nti bamaga omuyimbi wajja okuyimba bateekamu ne kajita kasolo bateekamu gita ennyini waliwo omuyimbi ajja
ako kenyini akatokota batekemu kagitako kenyini akaganda ndampulira okuba amasimu wasolo yangu wakola nebo abayimbi bagambe bajja ku diblo kabuguza njagala okubategeeza abayimbi mwena abagala okulikodinga ennyimba zammwe ng'oli